Omuti omulala gwe ngenda okugabana nammwe olwaleero nze Rachel Babirye Aliddeki +256 789 481193. Omuti guno tuguyita falaawo oba Cypress oba cedro. Edda bangi abaalinanga amaka nga bazimba omuti guno nga olukomera oba akakomera okwetooloola era nga bangi tukayita akakomera. Bangi twakadibya tuzimba bisenge okwetooloola ne tuteekako geetisi zaffe. Naye ng'omuti guno mulungi nnyo era guliko ebirungi bingi. Gukolwamu amazzi ge tuyita hydrosol, gabeera distilled cypress water, gawonya ebintu bingi. Ate era ne mubeeramu ne ka oil akakolebwa oba butto ava mu muti guno. Oyo nno akozeseddwa okumala ebbanga lingi kubanga bannaffe baagulaba nga gwo mulungi. Gukula wano naye ng'ate si kaasangwawo. Gwaleetebwa buleetebwa abannaffe abazungu bwe baali bajja ne baguzimba. Baguzimba mu the places Europe, America ne mu South America naye gye guli ne mu Asia. Omuti guno ogwa falaawo, akakomera oba cedro guliko ebirungi bingi. Oyiro oyo ng'avuddemu bamukozesa okuggyawo enkovu, abaasima bamukozesa, abalina okiddukano akozesebwa, alina obukoowu oba fatigue, energy ng'eri low era naye bamukozesa, abalina flu oba ssenyiga bamukozesa, ku biwundu akozesebwa, ku mannyo agavaamu omusaayi akozesebwa, abakyala ovarian cysts akozesebwa. Ke kakomera ke njogerako. Oil avaamu akozesebwa ate era n'amazzi agavaamu ge tuyita hydrosol nago agabeera distilled oba ngamuyita bw'ofumba entuuyo ezivaako ne mubeera nga muzitegese naye nga zirimu ebirungo bingi. Abalina liver disorders kalungi nnyo akakomera. Muscular cramps oba ebinywa okwekwatakwata ne bibeera nga byesiba n'okwesiba nakwo era kakozesebwa. Bangi nnyo abali mu by'omuzannyo bettanira nnyo ka oil kano era n'amazzi ago kubeera nga baganywa. Kakati nno ekyatuuka mu kiseera kya COVID ka oil kaatunda. Ka oil abaali bakamanyi baakanoonya baakakozesa babeera bulungi. Nakati era tukyakakozesa. Bannaaye ka oil kaba kalungi nnyo ku lung circulation, ku whooping cough, ensusu, abali mu menopause, abakyala abakuze emyaka, menstrual cramps, varicose veins, ate era n'abeera nga talina tulo okwebaka era tukakozesa ne tumuyamba tumugamba engeri y'okukakozesaamu n'asobola okwebaka obulungi. Abalina ebiwundu akakomera kalungi nnyo, tukakozesa okujjanjabisa ebiwundu. Naye ate era nga bwe ŋŋambye muscle pulls, it's a neurological condition. Bannaffe abali mu by'emizannyo bakakozesa nnyo. Tolinda kubeera mu mizannyo. Akakomera kano kayamba okubeera n'ekibumba nga kiramu to safeguard the liver from contracting numerous infections. Kubanga buli lw'ogenda mu ddwaliro bakuggyako omusaayi infection. Tebakubira infection eyo eri ludda wa naye kuba baggyewo omusaayi ne bagenda ne bakutwala mu laboratory ne bacekinga ne batestinga bagenda okulaba ng'olina infection. Bannange akakomerako kalungi nnyo. It's also diuretic. Kayamba omubiri okuggyamu toxins oba obukyafu obulimu ne kabuggyamu kubanga bwe bubeeramu obungi abantu bafuna ebirwadde bingi nnyo. Akakomera kano tukakozesa mu abo abalina edema to encourage effect and excessive water to come out, okubeera nga gafulumira mu mazzi ge tufuka ne gabeera nga gafuluma bulungi nga tetulina buzimbuzimbu wano na wali. Era akakomera kano kennyini kayamba ku blood circulation. Abo abalina blood clots
nabo era bakakozesa ate n'okuzitangira n'okubeera nga tulina lymphatic system eri clean ate era ng'ekola bulungi. Kakomera kano banaye katukeekwate. Tukategeka nno ku Rubber Wellness Center. Tubeera ne oil ate era tubeera n'amazzi ago hydrosol ge tunywa n'obeera mulungi. Ate bannaye tetukkiriza kukaddiwa bubi, tukozese ebintu bino nga tukyali balamu ate era tubeere nga tuli bulungi. Abakoowakoowa akakomera kano kalungi nnyo. Ova ku mulimu stress nnene tolina nageebaka onywayokko akajiiko obujiiko bubiri obw'amazzi g'akakomera n'obeera bulungi. Bannange mbagaza olunaku bulungi. Mwenna gye muwangalira Mukama yeebale obbakuuma. Yatuwa ebitonde bino katubikozese, yatuwa emiti gino okubeera abalamu. Yamanya nti ekibi kyajja mu nsi era tetuli bulungi, tulina okubeera abalamu. Sigadde ndi Rachel Babirye Aliddeki +256 789 48 1193. Mukama abankuumire.